nengenda kufitisa era Katonga nali kuba General Purpose Machine Gun era jana wange bali omuyita Mande tuyinti moto yamukubako omutwe negwa wali nga tugenda kwambuka Katonga awo twali tukuba naye afande okuva olunzi natambuza ekigero okuva wano netuuka ku booda Tanzania nengenda nali twala omwezi zimu nga guntwala ku booda Tanzania ogwokubiri nga gunzize Ngoma mbeera ku kigero kyange nakati nyenyezi ntambula ng'ente nkusaba muganda wange mukwano gwange taata wange nfunira kapika nnimye nteekemu olusa nteekemu lusuku lwange akalala kantambuze kye nsaba Mukama wange kubanga mulwanyi tetusobola kumala wano byonna mugende ali abasiga obwasibulitawo. Your Excellency balinawo wano Meja Kiyengo yasooka n'abeera ng'abakuba oluvannyuma n'abeera waabwe baadde bakusaba yekka gwe bakusaba omuwulirizeeko. Meja Kiyengo manyi musekera wange namwandiga netwala mutuli neyasaba malayikisi nenkuba nenkwata naye naneketako Kiyengo ogamba kyati. Afande nsooka okukwebaza olw'omutima omulungi gw'otulaze kubanga nga bw'ogambye kikuwa ekindi gwe wanteeka mu magye mu 1979 negenda Tanzania ku kosi ya kadeeti ne ba afande Wamala Katumba ne afande Jeje Odongo era nkwebaza olw'okubanga nakuwa obuzibu bw'amaanyi nnyo ku Katonga awo abawagizi bamusika ananyesha omwana Esebo afande era olutalo bwe baggwa bannange ne balonda okulembera Gomba disitulikiti nga chairman waabwe waba veterans. Naye ekizibu kyaffe ntambula tubadde tusabayo akamotoka katwaka akawamu baatudde ebidiba byaffe eby'ebyennyanja ate tuli basajja balimi ab'emmwanyi naye katufuna obuzibu bunene nnyo okutwala bannaffe okugenda tukola ebidiba by'ebyennyanja nga bakusatu ate alamusa kyekimu ne manya talima osobola okuzitwala mwetaaga olole oba pikapu oba ki twetaaga kaloole ssebo afande mbawadde loole asante afande kati Meja Kiyengo afande bena tulena ba veterans abo bonna awamu afande muteese muwandiiko ekiwandiiko ky'awamu mukisindikire ate ekirala afande mpozi nange nina obukosefu mu spinal cord nsaba obujjanjabi afande kale omusawo wange omusawo watagana na Meja Kiyengo kati obujulizi buweda kanzikiriza omuwala yekka yanayogera. Jambo afande. Jambo. Lieutenant Colonel Maimuna Naduli. Omulwanyi w'amakulu bita. Maimuna Naduli omulwanyi w'amakulu bita. Naduli. Sebo nze nalabirira enkambi eya Ekoidi wateekawo eyalwanirira akatundu k'ebbomba awo wonna ne tusalako aduuyi twasooka ne Julius Kaggwa ne tusalako ekitundu ky'abasirikale baabanga ebbomba okutabaanya ekitundu ekyo nga nze mbalabirira nondekera Kasaka ne Julius era ali afande Kasaka ali wano kati
abasinga obukulu awo batuuze mu ntegeeze engeri gyesobola kubayambamu. Era sabo bonna b'otuyambe mbadde mpandise n'ekiwandiiko kifamire ya Nadduli mu famire zonna ze boogerako teriimu naye nga ewa kitange we wakibanga abasirikale okimanyi kubanga waaliwo emwanyi nga mwe beekweka ne babakuba. Kale Maimuna tuula n'abantu abo nsaba Mukama wange otuule nabo abali awo mu kiwandiiko. Neyanzeege ne Hajati bo wantwala e Makka. Kale Maimuna Your Excellency bali ne Major General Kashaka naye abantu abo obatuuze bampandikira ekiwandiiko. Your Excellency simanyi obadde basabayo ekifaananyi naawe. Yes, oluvannyumako. Oh yes, babagambe mugende. Kasooke tumale bino ebyokwogera. Emidaali midagisa bampola. Basaba emidaali ababatanafuna midaali naye abagambe mugende mukole ekiwandiiko ebyo byonna mubiteeke mu kiwandiiko. Kati mugende wali emmanga byonna mubiteeke wamu. What I wanted to show you, what I wanted to show the audience here, Kati President kyabadde asaba kyayagala abalage mu kuleeta abantu bano was how we were able to link up with these traditional people from traditional families. Yengeri gye baasobola okukwataganamu ne famire ezo oba n'amaka agavaamu abantu bano agalabika nti gaali mu nzikiriziganya eri oba mu nzikiriza y'ekijjajja. And bring them up Ne tubajjayo and transform them. ne babakyusa abaali basindika amayembe ne batandika kukwata mundu ezo ze muwulidde ze bababuuliddeko naye nga bavudde eri. So olaba nti ekyo kyali kinene nnyo okukyusa omuntu oyo okumujja mu ndowooza eri n'atandika okuba omulwanyi akwate mundu. So kikulu nnyo ekyo tubakubireko mu ngalo. What I see, the big problem is the approach. Kati ekizibu President wasinga okiraba kiri mu nkola enkwataganya y'ebintu engeri gye tubikwatamu. Because some people are impatient. Kubanga abantu abamu si bagumiikiriza n'akatono. They don't listen. Tetuwuliriza, tebawuliriza. They like to talk Baagala kwogera bwogezi and to command. ate nakulagira. Baagala kwogera nakulagira. Do this, do that, without listening. Bwe batuuka mu bantu baga kola kiri, kola kiri. Tebaagala kuwuliriza bantu kye bagamba. Ankole, where I came from, had become totally Christianized. Ankole gy'ava mu kiseera ekyo yali olwedde nga abantu bonna bakkiririza mu ddiini empya eyali abakristaayo n'abakristu. And the traditional religion was no longer there. Era bwe yajjira eno okulwana olutalo eno enzikiriza y'obujjajja eya lubaale Mwankole yali teriiyo. So when I met these people, I could see that they were for them they were still in another way of thinking. Kati olaba nti omuntu azze ng'amanyi ye mukristaayo akkiririza mu Kristo azze mu bantu abasamize naye n'akimanya nti yes newankubadde nze nzize ndi mukristaayo naye bano benzizeemu bakyakkiririza mu lubaale ate nnyina okukola nabo. How do I link up with them and bring them forward? Kati yalina okusala amagezi ye ng'omuntu alimu abaleeta atya okuba nti bakolera wamu newankubadde ye mukristaayo. I did not condemn their religion. I hear some people condemn them. Kakati ye teyabasalira musango nga bw'awulira abantu abalala bemukola. Instead, I said, what do you think? Why do you think like that? Naye yababuuzanga mpola mpola mumulowooza ki? Lwaki mulowooza nga bwe mulowooza? And they would tell me the way they believe. Era nabo ne bagabana naye
lwaki bakkiriza nga bwe bakkiriza. But I will say that for this purpose now, we need science. Naye ate n'abagamba okay, nze ndi mukristaayo mwe muli baalubale, naye ate kati wano we tulaga twetaaga ebyuma bikalimagezi. Bullets, machine guns, mortars. Kati wano we tulaga tewali biteega, tewali lubaale, tewali kyala, naye wano we tulaga weetaaga masasi, weetaaga byuma ebikoleddwa okusobola okulwana olutalo. So we pray the Musamba to help us, and we fire the machine gun properly. Kakati mwe abakkiririza mu misambwa mugende musabe ebisambwa gyammwe bulungi kituyambe amasasi gafulume bulungi mu mmundu. That's how we manage it. Era ekyo kyamuyamba kuba ab'emisambwa bagala ne basaba, ab'ekereziya ne basaba, naye ng'olutalo lwonna lwe basabira luli lumu, naye nga bakkiriza nti twetaaga mmundu. I will attend all of them. Era yonna yagendanga n'abuuka enkoko ate oluvannyuma n'agendako ne mu kereziya. I will go to Kasana Catholic. That's why we had the Christmas of 1982. Yagendanga Kasana Catholic Church. Kati president yagendanga kati nga yagenda mu bakatoliki ekasana mu kereziya y'abakatoliki 1982 Christmas. Era Christmas ya 1982 president yagisabira kasana mu bakatoliki. 81 Christmas I was with Reverend Wamara in the forest in Kufu. Ate mu 1981 ku Christmas yali ne Reverend Wamala omukristaayo ekufu eyo mu nsiko gye baasabira. Then I had a dua with Haji Isa Musoke, Haji Isa Kagwa, the one who died recently. Era yalina dua ne baganda b'abasiraamu Haji Isa Musoke ne Haji Ziwa, era nayo n'agenda nabo ne basaba mu ngeri y'Ekiyisiraamu. So the message, my advice to you, the leaders, is patience in order to put ideas in people's heads, not just talking quickly, ordering people stop that. President kinakisaba abakulembeze mwena muwulirize nti tetulina kugenda mu bantu kubakakalukasi, kubaboggolera, kubalagira, wabula tugende tutuule nabo, tukkirize nabo, tukkiriziganye, tusimbule olw'okuba ffe tuba tumanyi gye tulaga naye tubakwate bulungi. They can move. Basobola